anti obututu busalamu ssebo n'abufuna mukolere ki mani namwesonyiwa yes sanyuso balaba ku Kyabasa omukutu ogukyasinze ogutambula bebaza nnyo okuwuliza radio y'obujjajja CBS 88.8 ne Emmanduso 89.2 ezo radio 2 zoyina okubeerako owulirize sawa 27 zonna zoyina okwettanira okuva ku makya paka ku makyera so amanya Kamoga Abduswabul munabugererenga bulijjo mugusa nsonga ndine leero ne musajja wange komyo okubawa kibaita week recap tutunira ensonga ezo ezikoze nnyo amawulire mu week yona okutwaliza wamu so kamwa mukisa nenga baba buzaako tuyanga tusabula mpola gwe tunyiza tusonyiwe gwe tusanyusa clicking button otekone comment yao so Jose buzaako abatulaba abatulaba CBS online mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi nnyo okutulaba mu abatulaba ne mutuwanika ne mutuwongerayo ne musharinga ne mulaikinga ne mukomentinga naffe ne tweyongera amaanyi agabakola ki agabawa ebyakabi bampita Jose extra kupano wa information content ne hits straight out akayunga bugere bampita gere boy kati mpalana ya mukazi haiti ya msezinga wonda basiri musajja mumpi mpalana ya waliwo kansoke empise obuntu buno amanga waliwo omuvubuka abavubuka abamanyira babuza mu njogera ngani kati yakubuuza oyogera ngani gwe njagala ne tumuleto wano nange namubuuziza gwe obuuza ngani ukitegedde so njogera nga Jose extra omusajja wa content wa information nezi hits n'ekirala owala chicken webale nnyo yakozeeko nga wamukeddo nze nga tanakolako la chicken mengo katalaawo mubasalako balina buli ekyenje ekyemisana ekyegulo pizza beba kyasinze okubeera legit mu mengo mu byokulya legit abantu nga tebategedde abantu bafa bebugerere okubeera nga buli kimu kiri ku point mu byokulya emengo sika juice sibya kunyo obo snacks obo buwerekeraawo pizza byonna bela amahoteli eyo gwe bayita 5 star abiyina ya birina ne package ntono bweti kulokutana ina pizza bonanza awugula pizza emu nakuwa pizza 2 ne kulayisi zinewunya ogumwaka 8 the manager yakozeeko so manager nange ngenda kujonkoleko kuba wakozeeko musajja wange ne simanya weekend nga yakuyisiza bulungi munnange basiima emirimu gye tukola abantu abasinga naye kati oludda kutugenda ku recordingira kola chicken wenyini beetaaga ku recordingira wenyini tukuba wali essala nga wetulwa ayina local foods international foods ne pizza ne ebitumbu abinene bimuyita ebitumbu ebisungu ebyo nabina bidonati ebigonda anumana oli akola ekindazi ekigonda nakoma okulyako ekindazi ekyo kigonda nagenda wala nengezesa nga kirumira kikaluba nengamba la chicken noyagala kivaako la chicken kigonda ate kiba kyocha so embeera bwetyo bweri so olwaleero tugenda tuniya ensonga nyingi nnyo wali wano Kasavu Kanyama industry ya etuvuga misinde gwoba okyalobye yonga egenda so betunyiiza bambi mutusonyiwe gwawakanya paneno ojja kujja naawe ngambe teekako ennamba yo ogituuleko otekeko ennamba yo ne komenti yo tukuyite naawe otuuleko labe info muzibu manya abantu abasinga babeereyo beefuula bagezi ayogera nga anakola my friend naye ngenda kuyita obenga otwa wano tutudde tuli ku Muteesa the First University Mengo Kakeeka campus bakubiriza abazadde na gye muli August intake yatandise dda so mwabali ewala musambyeko muleta abaana ku Muteesa University the mighty Muteesa University so muleta abaana njeri Kakeeka campus ne Kirumba Masaka nayo mugende muwandiisa abaana tugenga omulembe guno gwabayivu kati gwayinzo wakana nenga toina info jega toli muyivu ate toina wononyereza so muje bawerera era wenjagala bagambira ddala wennyini nti abambuuza njogera ngani nina degree namba mawulire ku university eno yennyini bachelors in mass communication kati here obasanga je Muteesa University mass so numba mpola mass with communication nyinza okufuula content omwaka mulamba bagaya numbe omanyi wetuba twogera wano
twogeza ddembe ne twogeza essanyu ne balowooza mbu tugonda nga okitegedde olujogere amaanyi gaalo gali mu kugonda ate twogera wano empola omuntu najja ne komenti ye ng'ali solidi nyinza omufuukira solidi omwaka mulamba nakyevuma so ajja empola pikingamu byenjogera kyotayagadde kireke kubanga ali era ate babakyagala oba olusinga onyegereza muntu anti ebintu bino emirundi egisinga biri mu sayidi ne sayidi tubalanse naye wano tugezaako nnyo balansi nga sayidi eri neeno kati ate abantu abamu tebaagala mazima ate ffe ku mazima kwe tutuulana ku content omuwarabu agamba alihaku huwa alihaku amazima ate wali abaagala kwogere be baagala ate nga ffe ate ekyo si kye twasoma bino ebintu twabisoma bitulimu ate ne tuyongerako n'ekitabo omuntu olinamu abamu baagala kuwulira bye balina wulira bye baagala owulira baagala ate nga ffe tulina bawa kituufu kiriwo obanga ekintu bwe kitambula kinaatwala ekiseera yakitegeere oba nakitegeererawo wali era n'abagaanira ddala okutegeera tosobola mukaka kituufu n'okutegeera si kwa buli omu nako ekitegedde so bannaaye tandikire Jose ekivulu kya Kireva gye eddogo lyafuluka ekivulu kyo kyabuzaabuzizza abantu ekifo mwe kiri abantu abamu tube nalabyeko wano abantu bawulira Lugogo bamanyi cricket over emirundi egisinga ekivulu ekyo kyabadde wano ku KCC ground abatagimanyi ojjukira abamu twagenda ngo mu nsawa ya Uma showground awo twapaakinganga awo akasaawa ako kati bakubawo ekibaati ate ne bazimbako 99 side zeri kati atamanyi oludda opposite ekisaawe kya KCCA oba timu ya KCCA wesambira opposite ku gate dala woyingira opposite ekivulu ekyo abaddawo bagita KCC ground abamu gye bagita Zoe ground awo nesebo kifo kinene ekifo kinene nazawe yategekera yali azawe ya cricket over kati ekifo ekyo kinene waliwo yategekerawo emabegaawo ekifo ekyo kinene ate tebakiranga like tebakyawula bulungi oyabalanga ate nga kyakatandika okukola ebivvulu bwe buzibu obusookera ddala obufu gunene natuse at first ekifo ekyo kyali mugudi waliwo bondi waliwo bondi y'emmotoka nga basazesaze mu portion kifo era nagambye abantu oli gwe nagambye muganda gwe bamita MC Jaza akolera ku Mutaasa Kafeero yagambye olimba nya akafo kalkonzo wakomadyo genda eno Kampala ekifo kinene kyaka kye kisinga cricket over kinene nze nkimanyi nze nagambye 7 to 10% oba 70% ku almost Lugogo cricket over almost Lugogo kuba ekifo kye natuse ekifo kinene abalanga ekifo ekyo baba balina okulagirira obulungi abadigize kubanga abadigize ebifo bye bamanyaawo babulaabulo kitegedde kati baba balina okukiranga obulungi like bakyawule bulungi oba bakirangiremu ebivulu ebiwerawerako then abantu bakitegeere nakyo bakyawule ogufuna tuse ogufa kunene zagenze owere essaawa 12 obukubakuba ne bufuwaawo ne butonyatonya nga ffe abamawulire tuli muli bangi saawa ne zingiremu abantu era nga batonotono naye nze abantu baawo bayitawe emirundi egisinga okubala ekivulu nti kiganye bakikutte nze kimalaweza saawa 3 abantu baawo emirundi egisinga mbamanyi Lugogo abantu basaidi awo Lugogo zimalawera saawa 3 zate zinawera saawa 3 saawa 12 wasoba nga tewali muntu n'omu ekintu kino kyesize saawa 3 nekikola ki nolabanga ki ngewa Dr. Jose Kamyo kyesiba mu saawa 3 abantu ne bajja ekitegedde zaawo manyiwo naye abantu b'eri Freedom City be batera okkeera be batera okkeera naye abantu baawo saawa 12 toditamini nga kivulu nti kikoze ki bakwammwe nga ab'amawulire mwine engeri gye mukeera ofulumya ekifaananyi era wabuuzizza nga tukeddeyo era nakula ngo sharinga linki ningamba nga mumukedde omusajja saa 12 ebyo bifo oba abantu abatuufu boyina tonna bakakasa naye Kireva gye yafuna abantu be yalina ofuna nze mukulawo kwange tekyamusala ate kale teyakuba nnyo erikodinga onyize waggulu kale tugenye tekyamusala ate teyakola ki teyafuna mbu yafuna nnyo kyali kiringa ekikalubamu nekimala nekita ekitegedde so yafuna kyali abaana bano wammanga nyigira omuntu ayakeera essaawa 10 n'apostinga n'agamba ekifo kijjudde ng'omanye ebifaananyi bwe bakwata ebifaananyi bya
byokulamaga enamugongo bye bateekayo kati gwali ewaka n'ogamba efo kijjudde gwataliiyo nze yali ku ground yali nempostinga nga bannange ekifo kibulamu muje current situation yenu kati nze ate olina anyiigira n'agamba CBS mukoze bubi nnyo mulwana olwensonga nkuwa info eri ku ground gwataliiyo sambe ojjo wagire kyenkugamba nti waliwo abaagala okubakubira bye baagala okuwulira oba abaagala obbalangira singa bali baagala bbalangira bandikwadde sente nti limba nti kijjudde osikirize abalala okujja naye gwe nga reporter oripootinga kiri ku ground saawa eyo so ekiba kirina gwe kinyiiza gweokola mulimu gwe guba gulina gwe gunyiiza mu ngeri omu oba endala naawe oba tolina kyakkola abaana banimba baana balumba comment section ya CBS namwe kiki mulimba nnyo ngamba naye what are you ate nga n'abalumba bali waka ate oli waka singa bali mu kivulunga mubagambira nedda gyetuli ne bali oli waka nenyigira nnyo omwana asooka bose sawa 10 imagine sawa 10 mukijjudde naye nga ebifaananyi byatadde kati saasira omuntu oyo omanyi mu mawulire wekye bayita ekifaananyi interpretation y'ekifaananyi omuntu atwala ekifaananyi oba yetalaba tino ekifaananyi kyawa oba kyawa obuzibu we buli like social media yatabuka buli omu essimu nnyingi buli omu yafuuka blogger buli omu bafuna likes so omuntu yali atereka ebifaananyi bye kasi otandika okulanga nti olanga Nkwakyo festival ye ng'oli atereka ebifaananyi bye ebyo oba bya myaka 10 emabega okitegedde ng'ateekayo tolaba waliwo n'ekyatambula nga bagamba kyali kya Tyler Sirari ye Tyler Sirari ku kivulu kya Sapalaso ekifaananyi nekifuluma ne babugamba nga nedda ssebo kino ekifaananyi kikaddemu kitegedde so abantu batereka ebifaananyi byabwe olw'ensonga nti ekigambo ekifuluma nti kyo yasaze nakyo tekiba kirungi eri omuyimbi kiyinza omukozesa ddala kalya maaso emyaka nze mba mmanyi wempostinga abaana current situation bweti bweri mba mmanyi gwali ewaka ojamanya n'ebifo bikyaliwo kitegedde ojje naye ate otandika okuvuma n'ogamba mulimba leererere biki so ebigambo byali binnyinyo bannayuganda tuyitiriza nnyo akamanyiiro naye dda buli omu alina engeri gy'atwalamu ekintu n'entegeera z'abantu za njawulo kye naggambye wali kati oli ye tamanya ggwe kyokubidde ekifaananyi ekyo kulaga abantu nti mwanguweeko okitegedde gweyinza okuba emuyo ate ye n'alaba nga ggwe ayagadde okulaga mbu oba kikalu okitegedde so abantu buli omu omulekayo mu ntegeera emirundi egisinga naye nga abasinga abategeera abayonka ne bakkuta baba bakitegedde ekyokola waliwo n'abaagala obwagaza entalo n'ekivulu ekyo twali tuli awo sawa 3 abantu ne bajja abakirevajje era kirevajje mwagala nnyo ekintu kevajje bannaayi mulala alien skin babaddewo dana nalubega najja beti pologoma najja Samisa Semakula yabaddewo naye akavuyo kabaddewo ku stage Misaki mwagala nnyo nti be bamu ku bakulu abasigadde ba supporting abaana bano abakajja n'okulaga industry nti like bano abaana bwe beerwanyisa ngoba waliwo abakuba abaana abakajja ogenda olaba Misaki abo baviiriddeyo ate abaana abo baaluna kitoko obalaba kitegedde sinakugonjola nsonga naye kulaga bantu omaye omuntu asookola ekintu indirectly kulaga abantu nti kino kyemukuba kituufu tekirina buzibu okitegedde kati Kirevajje talina buzibu waliwo entalotalo abamutegese balina entalotalo abamukomezaawo biki okitegedde nti ekivulu ekyo kyabaddemu entalotalo naye z'omanyi naye papa Misaki yalaga buli side agikola ki yetafudde ku byagalo zaabwe bya division yali ku music industry yali ku muyimbi mugatta so ataddeko nnyo ettaffaali ku industry so abantu utamusuubira najjawo kati ngewa Kirevajje yajja ekirala nze Kirevajje nze ku ndowooza yange ebbanga lyabaddewo kale yadde nga yabadde akomyewo bukomi costume ezo ez'okweremeza mu bunaku zirina engeri gye zikulemeza era wansi ekintu kino yaze n'akatiba n'abalombe ekintu kino nkikubuulira kati ebyo Kirevajje alina bikola luli nga yakajja aliyeni we bashoyi yesoosa asookukola ebyekisiru byonna nga wabyagala naye owayitawo emyaka 3 4 5 ng'abadde mu music industry tuba twagala
okwongerako concept nga ndala jukira audience eno audience yatukubeka surprise okujja n'akatiba audience ekula yaze n'akatiba n'abalombe ng'omukubi wa buloka namulabye ne byayambadde SBS ku kigere ajjudde ettaka naye ne yamutadde yabadde session esooka naye baba kyatukubye endongo nani stop kirevajja endongo agiina va ku ndongo baba kikuba olukoba kirevajje era saazi neno nkyogedde waneeno omanyi kati bannafe abali e Bulaayi eyo bagenda kulowooza ku kirevajje oyo yogena kirevajje agenda kuddamu muyite London awo naye ng'eddogo lyafuluka lyafuluse tata yamuleese awo tata nayogerako ne muwala wa kirevajje omukulu naye yaze ku stage Mayanja family ogigoba like bajjo yagamba waliyo bajjo Abitex gwe nalayenze ka video ga Mayanja family biki balekerawo ba promote okulwanyisa entalo abayimbi ku bintu ebyekiseera concert eba yakubeerawo mulundi ogwo gwe kirevajje gwogamba bali be bamukuza niwe balina obuzibu bwabo bwa family nosobola kuvaayo mu kamera n'ogamba mbu tebajja bali tebajja okitegedde niyo kale oba wakubagoba kikole mu ngeri erire gi tosobola kufulumya vidiyo ng'ogoba abantu ku shot ekikyo ey'omwana yadde mwe bategesi nabo banyi balina abantu abategesi batukozesa ensobi y'amaanyi ng'abayimbi ekyo abayimbi bakitunulengamu omuyimbi yalina sse esembayo ku kivulu kye emirundi ekisinga omuyimbi yalina okuba ne sse esembayo ku kivulu kye kyovala njagala nnyo alien skin ku mateeka gaateerawo bapromota n'abategesi tujja tuukayo alien omuntu asobola kuba na sse esembayo ku brandi yo okitegedde bo bapromota bagamba bebakomezaawo abaana bano naye si bebakomezaawo abaana bano beekomezaawo nti alien akutte n'akomyawo kirevajje era TikTok yezeemu okukola ennyimba za kirevajje ne bakola ne campaign nti tuze kirevajje ku ntikko bapromota ne babuukira promota tabuukira ng'omuntu atatrendinga so awo Abitex bajjo mulekerawo okulimba eggwanga nti mwabazizza omuntu oba ekintu mubuukira kintu kitambula nammwe ne bakikolamu omusimbi kitegedde mulekerawo okutta brandi nga muzi w'amateeka agasukkiridde ku bintu byabwe ku bivulu byabwe gwe tegeka linda ssente okitegedde oba olina omuntu gw'otayagala ku kivulu gwe ng'omutegesi tegeka ekivulu kyo weetegeke gwe nga Abitex ogambe gundi ne gundi tebajja naye ekyo kitira kireva kati kireva sho yaweddeyo aba yafunyemu obusente yabufunye obutonotono naye agenda kwesanga atya ne kamiliyoni nga vidiyo efulumye nga gwa Abitex ate gwayogera temujja ku kivulu ky'omwana abanga ogamba nti oli omwana yamuganye nti bagambe okitegedde ye Abitex asigala mutegesi era ajja sanga kamiliyoni befuula abasinika kubanga bo bamane mmeeka wala basente wakolaki naye balekera lwaki abategesi baneeno tebakyategeka bayimbi banene era bategeka bayimbi abo olaba nga abavaayo oba sekyo bebagamba anti abayimbi abanene babeera exposed bajjo baati babasobola kyova bajjo yakola ne list mbu abayimbi simanyi ne ssente zaabwe nateekako obusente obukyolo bebekulu 1 million bebekulu ebivulu kati saa zino byakola atambula na muhoozi basayininga contract nti weeks 3 million lukaaga bajjo agenda zijjawa tazirina okitegedde kyova olaba abalwana ba palaso bagenda bakuba simanyi kivulu simanyi radio west simanyi tegese biki nga bisaawe nga bamuwadde miliyoni 3 okitegedde omuyimbi omu okitegedde munafu yate kati bo bano babajjo bakyagala bino bajjo entaloze ne palaso yali ategeka palaso n'aba ba Abitex kati ng'asabye miliyoni 10 ojukanga twakava mu lockdown n'agaana kati ne mwenda Nobert event n'azimuwa ali agamba Nobert event musiru yokomuwa miliyoni 9 kuba omuyimbi yekenyegera ebisale bye nagamba sede bwese batagala teri asobola kuwa price ku kintu kyo kyowetundira okitegedde seera ya setting up price palaso aba agamba nti ayagala miliyoni niwe gaba 5 ye nga bweyiraba bwoba toyagala zimuwa muleke aba nazimuwa bajja zimuwa ye aba yeerabye nga wakolaki wali kye bayita brand keni problem kyasiba bagamba nti keni wakugamba nti nze keni kole ya sente weziti oba omulaba otya
oba toyagala kukolagana naye mukole ki mute okusinga okugamba nti palaso wepanga n'ogattako ebigambo bingi. Ebigambo bya Bajjo tebirina muyimbi gwe biyinza ssuula. Tebirina muyimbi gwe biyinza ssuula. Ekisuula omuyimbi yenna ndongo. Waba talina ndongo. Ebigambo byakolanga luli mu media eri enkadde. Ne leero ndongo. Kati ndongo. Mwenda bina tino ebigambo ng'ogambye ndongo. Abaana abo tebaagala bebe kulu nafulumya tuni ne batanga mu ndongo nga baji ekisajja sikaaki tetukyagala n'ekyo kikuba endongo. Ate kyazikizaamu ne bamukubiranga obucupa ye yakimanya kudijje kuzikiza ndongo. Ayine endongo empya etambula akayimba kabuuji. Kati omuntu aze ku stage ne oba oyogera biki ne wabako era bebe kulu awo yabavugiranga yamanyanga nti nze ngenda mu campaign bwe ziggwa nte ennyimba 3 nga zonna z'amaanyi. Abantu babivaako biri kati bano babigayi kyekyabalemu otegeera nti bano bakola nabo babala omuzannyo waggulu ng'olemedde ku nnyimba enkadde oyonoonye totaddewo oluyimba lukusigaza mu bantu okitegedde olujja ku stage twabakowa ng'ekisajja bakissaayo wayawaya kati alina obucupa nga bakasukayo obu abadde bakasuka batandika kuzina. Kilebasoni mulaba apika endongo ya Rasta alina akapewa kayita bw'oba video yafulumye. Endongo empya alina nnyingi Rasta naye simanyi Rasta lwaki ya promotinga luyimba luli koona. Alina oluyimba olulungi lwe bayita Don't Stop. Olumanyi simanyi lwaki omusajja teya promotinga oluyimba lulungi. Mulamu ennyimba ezimu abasajja bakina lwonga lwetambulira lwokka. Era lwetambuza lusinga ate za promotinga. Abasajja balaba babala eno yalina oluyimba lwata lugenda kwetambuza ate lwagenda otekamu akaseera ate otambula kati alina bw'oba lubuulira lw'abasajja n'abakyala. Basoni ali awo kumusingitavaawo. Logamba byowaba baleeta byowaba. I know that tune. Nze nali fani wa Bebe Cool number 1. Kati kyekyatuuka. Kati endongo sikyagiwuliriza nnyo neefokasingako. Okitegedde. Nengera nkyamuliko nkyamufokasinga kati nga Bebe Cool omuntu akola music omulungi newe oba tomuliiko omuwulira. Okitegedde. So byowaba. Yali abulira mukazi byowaba biki. It's a nice tune. Namula yakoze ne collab n'ono omuvubuka. Ono muwandiisi Signature. Nalo lulungi nalo lutambula. Webali balina endongo yaabwe. Era ebintu byonna ku muyimbi bigattako bugasi. Kituufu. Kasobawo ne music. Kamiyoni byonna yabikolanga ne bagamba akasajja akalina fayiro simanyi mmeka ku police naye nga wekabakuba endongo. Okitegedde. Amawulire newe gaba mabi gasigala gatunda brand gasigala gatunda oluyimba oluliwo kati gwotabawo na luyimba obeera osembi. Awo nyini bebaza abakyekuumidde ku Chabasa mugende maaso okusubscribinga okulikinga okusharinga program zino mbebaza namwe basalasalamu bukiripu ne mubutambuza tetulina kyakukola kuba muba mutambuza ki content wakawafu tetulina buzibu bongera kututunda era tetulina buzibu yadde oba ogijjayo yonna ne kasoode kamu ebinyanyanyanya byaffe kasoobire kamu ebinyanya mba ntegeeza watermark brand za CBS kasoozire kamu kasoota yonoona ate kasoota vumirira kuba nja kunoonya munnaayo nze wakanewo omusaayo oli ku side ndala yo contradicting with bye tuba twogedde nze sikiinaako buzibu. So awo nyini mbebaza munamwena ababaddewo mu bingwa wa mabingwa ku St Mary's ekitende mu kuliko eyo era Ntegesali yawangudde ekyapa kya Njovu yawangudde bingwa amabingwa. Omwana yasse ebibuuzo byonna bye bamubuuzizza ye bingwa kati nomanze bingwa no biba bibuuzo bya mizannyo si mupiira gokka bya mizannyo bayinza okukola cricket biki hockey handball misinde bakwata buli wamu ewaka n'ebweru wonna. So Ntegesali era olunaku olugenda ba mu weekend tugenda funa olunaku tubawe ekyapa kyabwe Njovu kyeyabawa then omubingwa toto ka Clive kekawangula then bingwa extra wala bavubuka bakatosi eyo bebawangula no bingwa extra kyabadde St Mary's kitende wa doctors bangaye mwasambye emipiira nga 10 twasambye emipiira CBS buli kikopo kye yabaddemu yakiwangu twakubye BBS Masengere Dabi
Mwakuye BBS. Mayi bwagenze Era byonna biddambuga. Era mbuga. Antu ina masengere dabi. BBS CBS. Basone tuteba. Tumalo tuteba lelelelele. Kati ngoma nyao ne sonya ne balegea muko ne bakuba equalizer nga gugwa. Ne bagamba botu ina n'abatanzi ne basanyuka. Badda yana banampija. Sasa imoka ne gukwata wansi ne waggulu. Bageze olaba ndwagena mu bunyi. Tubagirako mu bunyi ne bawulire dinaku ne beta mu ensi ne bava awo. Ne bagende ekuleza Ureza Forest Park anti wabadde gundi. Gusa chakala mu diro lyo. Ne banyigireyo. Chikomo ne kitwala. Fans Club CBS ne Vipers no tubakuba ekyo tukopera CBS ne kitwala amanyi nga muina manji no ayate mwambi ne tugenda ku executive abakulu ba Abe Mukibi abo ba Abuka Wenjabo nabonna ebiche bakoze senti ne bakoze sentiments kitendi no ne bagikuba alete mwampise kwa singa nabaddeyo cyandi badde ku CBS yabaddemu swi byonna biri ku kitebe kati biri ku kitebe Rama motona cyo twavuddeyo nenga bikintu kyabadde malembe Flavia ngundi anono Flavia Mawaji ne nakubamu muziki mwechaze ko ndongo ne batu kyali awo yale dine nabakubamu muziki Gwindadi nabakubamu naye ku video bwa yale yakubyemu awo ne Gwindadi ne nabakubamu muziki batu kya surprise artist Agency najja nayisamu eggala naboja na yatudde mu bazira toni kye babadde enyanya netabuka mwana oli akuba wamulabi bagatte amaanyi yayisiza mu eggala ne champion good oyo mwana esaawa zino ekyabadde wali eri mulala bamaliza awo n'amaanyi agamba ndoza mbala musizaako mbabuzaako eredio Ssaabasajja embereddewo nnyo nange kambabeererewo natuta ndugamba ali ende tulya kyetukubanja feddo tugenda jikuba navyo twamusuubiza so bingwa watu yabadde bingwa mabinga ku sentiments mwana namba kulisaayo abawangudde ayawangudde kaika atakomawo na ayakutecho okubiro lwadembe kudda ne wetabamuko omwaka ogujja otujja okuddamu kade awo yabeera ekyamulemeseza akimanyi abakimanyi kuba nentegesa akomewo yegetereza akomewo oyo ntege Salimu yakwata kyakubiri wetwali e Masaka kati kuno yawangudde kati wetereza n'okomawo so bwe kiro kyabadde mbakulisa mu nanje ivona nanje twabadde Jose kwe twali wano kombozi ya Gwescan ne prisoma mwe ntokesa nange ne nga mwegayirirako abazadde bamuleke Gwescan yeyagaleko kubanga byayisemu bingi naye ate mba nakava ku pano endola Gwescan atazeemu okuwokya ngayo onyo mwana yagala okwo nga naye kennyini agamba nze siyiga banna bakisiyiga naye Gwescan newonokaaba otya n'ensisi yabakaaba kola ebintu ebyetaagisa n'ensisi yabakaaba mwanyinaffe oba yabaki Gwescan otukesanga omuwolereza ate onatangolanga ate kyalina bw'omuwolereza naawe munnaye nawe n'otuka n'omuta ate otukesa n'atunyiigira ffe abamali omutuli babi naye nga ye kennyini yeekola ebintu bye ebintu ate eza kinyiiza singa abikolere behind the camera naye mwenyini abireka mu kamera n'atekako live ze alina wayagala okuleeta ekiwago n'asobya alowooza asobolwana n'amawulire nze ekintu kimu Bob Wine agamba education ekola wabirwa maka ne mu maka ereeta confusion mukitegera so ebintu ebisinga amaka gaba maka so nte audio nagiwulira bwe yayogera naye yagita oba yali musawo oba yali biki amuyitiramu ebizibu by'omambu omaasima audio oli yali amwe nga ono yetotola ku simu ng'ayogera buli kimu kataate omuntu ayina ebimusala oma simanyi akayaga simanyi biki oma simanyi ameketa amannyo ekyomeketa amannyo kikyasinze kale okutambula kisoma erinyo bw'alina ebimulaba bingi alina ebimugoberera bingi erinyo yo mukulimereka aganga amenyekete emberenge aliko manyi gavu era nina gwe nalabyawo wamaanyi presenter ng'ataddeyo ku Facebook mbu simanyi neeno ebweru leka nti omaafuluma nnyo naye bameketerayo amannyo bagakomeeyo oba babutiti ekiro oba babutiti mbu Gwescan yatyangamu n'asooka n'ava mbulira idda ku kisenge ati n'amwetegereza ng'atandya ebintu ebityo
naye audio nefuluma kati buli omu akimanyi nti omusajja ameketa amanyi buli omu akimanyi mbu omusajja waliwo nekyesaawulidde bulungi yesaawulidde bulungi waki baba bakola ebintu omupiira gugenda ne gunyuma n'amuggula mbu bamuggula buutu saabitegedde bulungi ng'emboozi mpanvu ngangazi biba byabwe anti ye yabyogedde ate gwe sikandeke ate tusiriwalirako notusiriwaza mbwomanyi wetunyumirwa ennyo ate netugendako ku sinki ate kale omwana yatotodde buli kimu kibanga obulekisa womuweereza nolya nga atama ekitegedde kali wenana byaki nagenza okuddamu mulanga akaaba akolimiro ye yatadde odiyo webale taata owangudde naye Gracecan omumwa guno kasuku yagaye mbu akaana ako kalinga oba kalimu olwazolo naye munaye kakakawo tebakata abakalyako tebakata kabimanyi mbu kalina engeri gye kajja ne kakuyita jaji munaye oba gwe somadu kalina kayinza okuyita swabo sabi kakuba omugere genda bagambirawo genda mukaire engeri gye kawomesaamu ekintu ekyo obuba bubbi buso bubbi kyovula abantu bakalemerako naye nga bambi bikawabako nnyo simanyi kiki ekintu kimu oyo omwana omanyi Jose tuli wa mu society manyi omuntu gwokolagana naye yani fenafena tuli wanene nemanyi kyali wangono wa lugambo kino Jose ajja kyogera eno si flaska tejjattereka alange sitereka nnyo ani kyebagambye waliwo otuuka kisaa n'ogamba ono nsomugambako waliwo emintu ebimu byosobola okunyumiza mu bantu ani gwogenda onyumya naye waba kyali otuuka lwali tumenye manyi gyeri abantu betugamba Jose ono kyali wange wanyongerako atya lwali twali kyamaanyi okitegeera muntu omanya papa siye mu bulamu bwo gyeri kyali gwosobola okukaabira ekintu notakiwulyako wantu ola nga Katonda yali wakati wammwe oyo naye gyali naye ssebo omuntu oba mumakanyuma ebitu ng'atandise kuliko ate enaku zabantu bayiga omuze gw'okulikodinga ogwo muze mubi nnyo mu basajja ate buli nnyo mu basajja nze mbeegendereza baba bakuuma bujulizi eti bwa kisiru nnyo era nekyali wange mbamanyi buli simu gy'omukubira ebeera mu recording mode bya kisiru nnyo mwe mwagala mumale mwegaane bimwayogedde waliwo ekintu ekimu Jose manyi bagamba esobola kwagaye kugwa kubwa Jose waliwo ekintu kyemangenda okukubbirako Jose woolaga amaaso ate Gracecan yalinga abuuka wangamba yamugamba simu ng'ewawaala nti awendi ndi kizimbe simanyi biki ate ogwo muze kati guli nnyo mu basajja kulikodinga ebintu by'ekisiru musajja katono nnyo emboozi ogisanga ngisanze naye nga naginyumiza n'oli kati obusiru that's why today Jose tewakyali bwesigwa mu bantu akyova saa zino osanga omuntu n'agamba azimbye ekintu kyekikomera neyetekako ekikomera kikomera ne mu mbeera ze ne muntu aliko okukolima oyo gayi mukodo oyo gayi tagaba kiki olwaki ensonga ebeereegi gayi yakowa emize giri nnyo mu basajja oba lwaki tuba tulina okuyiga kati n'ebigambo byetwogera bayita wali abantu gw'okubira essimu nagamba ekyo tujja kyogera nga tumiitinze okitegedde naako kenyini era akalikodinga tulina ebintu bye tulina okwogerera ku ssimu bye tusobola osindikira mu audio note naye tusobola okumiitinga omuntu ng'ekintu tokyogerako kati ebintu ng'ebyo biraba biri sensitive nnyo oba byogera n'omuntu ati tebangambye tule ku tebo mwogere ne ku tebo Jose oba n'oko muntu ng'akukenekane ng'akulikodinga omuntu waliwo okugamba gundi yaŋŋamba ekyo tekikola ki tekitunda nnyo naye amaloboozi ng'omuntu ayogera awanda oba yali anyweddemu nekabbiya nze tudde Jose nemba njogera n'omuntu nze manyi abantu bange abalikodinga likodinga nagamba ate sebo likodinga mbamanyi kanzeni abantu bange bamu byenjogera nga nkimanyi abo balikodinga teri mboozi simu gyomukwena natalikodinga awo neyewaako obujulizi nga alina emisawo gye yazizza ate yekennyini nga ne likodingi yazirina tolanga obusiru ng'obwo so nze emize egyo giri nnyo mu basajja tudde oba lwaki basajja ebyo balikodinga emboozi ng'ezo zekisirusiru zebinyiiza paka Gracecan kawera yagambye omusajja sebo weebale wangudde nga musajja omuntu Jose watukudde okujja n'akweyabiza
anti kati gwe ensi yatabuka kyenadde nkugamba luli ensi yatabuka abantu amuntu Jose tufudde nnyo ebintu bekisira okwebya ate mu nsi muneeno ebitabo ebyo labyo tusoma gokiriza mu Bible zikira mu Quran mu nsi muneeno Jose buli wogaana oyikirira munno nayo gyere essaawa yo Katonda wagenda okujjako akasubi ate naawe oswale because today kati omuntu yatadde aka audio ako ali eri atudde agamba mu mazi my friend in between ng'omukazi alwana kukuuma musajja we bamumugaana omuntu watuuse ekiseera Jose n'ajwana nga Jose ABCD akuyitiddemu kyeyetaaga either kumuliramu gamba kakkana oba tukole kino ABCD yeetaaga solution n'ate gwe mu solution omwabiza ozo omuntu Jose watuko mu bantu bonna n'alondayo gwe najja n'agamba omanyi baawanga ali bwati ne bwati akuwadde ekitiibwa gwe weewunye mu bantu bonna lwaki abuuzizza nze lwaki agambye lwaki atuukiridde nze muwe ekitiibwa nga kyakuwadde in return naye museera singa abantu twefuula abagezi ate nga tuli basiru abasembayo nze kyekinyiizaawo kyokka Grace Kan talina buzibu n'oyo yatadde audio yalina obuzibu Ofu Grace Kan talina buzibu ate oli alinga oba na musawo oba musawo like era muyitiramu ebizibu ebyo musawo kyatakuuma byamu nze oli baddwaliro Grace Kan noonya tunoonye eddwaliro twabye omusawo n'eddwaliro lye musawo kyatawa atakuma byamu exposinga mukko musawo kyatakuma byamu one way or the other kubanga engeri teyinza vula gogenda towa musawo notandika okugamba abali kulya olabye ekivubuka ekyetali ekyo kirina akawuka nga gwe naze okwekebeza ewu professional obeera ogise si musawo bave mu professional naye Grace Kan twongera nyongera musabirako Prince Oma dde mu bulamu bwe kubanga Prince Oma ye mwali kati saa zino amanyi ebizibu tulina ffe Abannayuganda twaganye okulemesa olwedde oli ali mu kintu kati omulemesa ofuniramu kati abaana bwe beeyagala relationship ebeera ebigambo byonna bigenda kukoma kubanga batuuse ku piiki waggulu nti buli kimu ekibakuba kibakubye kiki kyogenda obakubya leero kati bagume baddemu beegatte beeyagale ensi egenda kubata kuba buli omu ajja mmanya abo newo bakola ki wano baayogera Lwabadaba ne Naalongo kati tebyaggwa Lwabadaba ali eri afuna ne ssente akola aliyuka era nze abantu abasinga mu relationship njaba babeerewo batyo ng'osalawo okwagala omuntu mulo mwagale bw'aba asuubiza teri atasobya togenda sanga muntu atasobya eri si malayika mutuule mwogere muddewo waba akunyiiziza teri muntu atanyiiza Grace Kan nze wama towaba va ku bantu nyweza kintu nze naye ngamba oma tova togenda sanga mukazi agenda ngumira ebyo byonna baleka abaana bakole ki baleka abaana beeyagale tuba tukyali awo Jose n'olutalo lwa Shiba ne Cindy Queen herself ne Queen Kama lunaggwa lujja kuggwa lugenda kuggwa ate bato bwenaggwa wagenda yitawo wiiki ng'emu bbiri oli agamba mune genda osoma akatabo kano oli amugamba tosobola kusomebwa anti ye Queen ye omukazi yabagamba talent there is no talent overrated Cindy buli talent ebeera rated teri talent era overrated okujjako nga gwe okikaka bukasi gobeera okyoverratinga Cindy wono kakatoni kako ngonaze na seminti na bizimbisibwa tazze na ndongo nga Shiba yaze n'egundi ebizimbisibwa katona aze n'endongo onaze n'endongo kaseti era ndowooza olaba akagundi kano keekubidde kabendera abaana mmwe naye nga kyonna kyekiri njagala lunaku lwo ndwesunze tubeere ekolo olaba kye nagamba luli era Cindy kye yabagamba if you're talented ojja kukuba oluyimba olu oli akube weezo Cindy Shiba yatadde oluyimba olulala tonsobola balwira tonsobola ate n'ennyimba endala nga 10 kubanga oli ennyimba z'alina era zikyali nnene kati ono ate ennyimba endala ate nga bato tennatuuka iPhone ata nnyo njagala yongera okuta kubanga era olwo tonsobola Nokia nga tata andi kiki kyotategeera kyekunnyonnyola nti ono ennyimba z'alina Nokia zeetaaga series za iPhone ng'endala nga 3 bw'oli otama Nokia bw'oli otama Nokia iPhone yakafulumya gundi mmeka tonsobola ngamba omwaka guno ngamba tuli ku 14 sikyo
Ekinokia iPhone 14 Nokia eretinga mbumbu kati 14 kati 16 kati biki kitegedde kyekugamba finya nayo museriza ndi oba okubye tonsobola yayina kino ekiringanga Blackberry kati oba okubye tonsobola ka Nokia touch kati oba okubye tonsobola yongerayo olulala nja kusinga oyongereyo olulala tujja laba nga 14 okusobola otuuka ttaale omanyi ndo embagamba ne banyiigazi okusobola otuuka talenti eri mama sini ne watafulumya kati luyimba ono nafulumya ebice bikola bato nzija bikola bato lo material kyezikola bato nabigamba tobikowa abantu babikowa ebikola bato ziba nyimba oba tolina kati nyimba oyinza ogenda mu bato ani atalina nyimba ku bonna Sindi nyimba ina nyingi Shiba ina nyingi hits adi je waliwo akalala adi banyigidde emwanyi kati waliwo akamabere agembizi n'agende embizi ayina amabere mangi ebizi nawulirako naye tosobola buli mwana gwezaala yenywanto tosobola nagikama mu kikopo ky'amata nekiwera embizi erina amabere naye ente erina butiti bubiri buti ogijjamu ekidomola okitegeeza akite sema nte eki gy'oyina ŋŋanda fresiani maleeto kale ne bweba maleeto ulira nedda ne bweba nte ŋŋanda ne bweba nte esinga ovaamu amata amatono esinga embizi esinga ovaamu amata amangi embizi bagikama kati guma nti mwe kyemukompe alinga ekyo nti ono simanya alina hiti nyingi kyogamba ono mabeere mangi ye hits nyingi naye yakigambye nti bwema nkubye ennyimba 5 nenfuna flop ennyimba 4 gwe ng'okuba ennyimba 4 ofuna flop ennyimba 3 ani abasinga ng'ani ayogera oyo Sindi wakuba ennyimba mmeka bwasa oluyimba lumu oli alina okusawa ennyimba 5 nga mukipika bobinya si kukipika oli akijja ku talenti ono akijja mu kukipika ono yakipika oli akatiba ke yakuliramu ke okakuta andi kyenkugambye Sindi waba asofulumya oluyimba olumu nga Juliana wafulumya oluyimba olumu omwaka ye Juliana talina pressure kiba kitegeeza kyata kiba kimala abantu omwaka naye gwe kyota tekimala n'abantu wiiki yabamanyiiza andi kyekyo kati yekanyina aba ku pressure abawogezemu nga sebo nyabo twagala we need another emmere ogiraba emmere enyimba zaata nga ziba trending Sindi oluyimba into of views anti era Sindi alina kyeyakugambye nti ani aba asinga okolesa Sindi alina kyeyakugambye nti being talented tosobola kubanga oli ordinary okitegedde okuba hit it means that you did a song which can be sung by everyone buli Shiba nazirina anti kyenkugamba zeza Shiba zenkugamba zennyini zihiti her songs can be sung by everyone ate Sindi being talented you do some songs nga basobola ziyimba you do others nga zibasuseeko Eze zenyimbe ziwangalawo n'abaana bano we mulyanga mutama Sindi alina oluyimba olupya not that the song is bad the song is very good but tojasanga buli omu ng'aluyimba lwe bayita fire sirumanyi lwafulumandina ku mpewo anti kyeyo kyenkugambye fire ayimba agatta olujamaika n'agatta oluzungu n'agatta oluganda ayimba lujamaika olupatwa anti byonna nze simanyi oba patwa oba so enyimba ezimu za Sindi zitusukkako so kyova olaba era tolumanyi ate ng'osobola okuba ng'oluwulira si tiimu twogera ku bato nze ndi tiimu music tiimu entertainment okitegedde kati saa zino twogera ku bato twogera ku bantu babiri okitegedde so nkulaga ekirina okukolebwa kyova olaba mwannyinaze Shiba mugambi ayongereko kati yakubye tonsobola abantu bejjukira ba wiiki luyimba bato we n'atuukira alina okuba ataddeyo nyimba 3 agatteko nja kwabya agatteko nga 14 ja kiraba bato yanga 14
kati okusobola otuuka oluyimba oli lwe yakubye faya otalina kubya bato dansol woli mada agatteko okunama mukaawo wakatikati afulumeyo ka vidiyo nga okunama tegakyali mawulire kwabo addemu afulumeyo ku bifaananyi by'ennyumba okitegedde alina ennyumba kwe kugattagatta okwo talenti weba yakugattagatta byonna ng'oli akyali waka ayonsa ave ku mwana amusebusa wansi agende ku stage nakawere owulira akaliro andi bo kyebakuba bwaddamu kuzaala baterimu ebintu bingi ono mbono ayonsa nakawere mbate ono talina musajja ono abika omusajja olwo tamanyi bbugumu lya musajja byebiginyumise bato yabakyala enyuma ebamuko enyombo z'ekikyala tugotolanko bakazi nga balwana lwe lutalo lukyasinza onnyuma beeruma ne beesika enviiri ne beewalula bino ebyekisajja bya naye ebyekikazi muwambule oli omulanga afiirawo nga tayagala mukuba luyi naye nga ayagala musibasikati amuswaze kyebafa Yobola ebyo byonna kati kuba kwerumaaluma banga chicken fight wadda mu kuyonsa nze nakuba chicken fight nze njagala da black knuckle tulabe akamonde kati akajingo show kirungi nti bato weri nze njirindiridde ddala mpulira njagala ebbanga lyabaddewo nga beetwala tukoye chicken fight twagala wali leero tufunemu oba eri otya naye nebaza omusajja wa university naye batagigattemu ku birungo oyo naye besange at least betunuzeemu emmotoka bayomberemu kaawo ebyekikazi bano egenda okusika abantu gote otwalanga bibbobi ebyo nga bikinyumisa ate awo bekyali bato katwaga ku stage oli azenaki onazenaki ate ekyo kyekiba fayino kalate sebo webenesangaawo sebo emmere okugijjula wano ku dayiningi wabawo ebikolebwa eno otaddemu akatungulu otaddemu ennyanya kyekiŋŋamba okitegedde sebo yagala besinkanewa gwamawulire ogamanyi press conference baagana okujja ababiri naye agamanyi baagana okujja ate kinayo kisobola okukola kinayo kiba kikola tazza omu buli omu aba apinga munne buli omu naakola eyiyo kitegedde tebajja bonawona tebajja kati kyekyo nze njagala oli abeera eri ng'awanda no naabeera eno ng'awanda ono atulambuze ku nnyumba yo oba ono talina nnyumba nakyo tukimanye ono aba ayonsa batulage nti oli oba kituufu yali abiri ebintu ebito shiba yakola press conference eyiye owamawulire amukuba amuyita yanyigamuuko awo mami shiba nedda ekyo ekintu okiraba mu industry eno buli muyimbi akitegeere n'abamawulire bakitegeere kasuku ekintu ekyo yakyogera ne mulanga naye yakitegeera eno industry ngazi eri omuyimbi n'eri abamawulire gwe omuntu waba takwagala nti kiba tanjagala oba kenzo tanjagala oba bebekulu tanjagala muleke kavalinga abalala okusinga okusaawo contradiction no omuyimbi womanya nti gundi ankuba tanjagala mwesonyiwe bw'oba oyita bannamawulire kubanga ye okitegedde akuba ne boona omuyita era ajja kukubirayo ajja kukwata mu byakutte ala anonyemu ekikwoca kube okitegedde omuntu asobola okukyalewo n'alikodinga awo pusi wansi n'afulumya sitoole pusi yagundi wagirabe weetambuza amagulu abiri nga pusi yadde yeegolola n'ekolamu eti okitegedde abaana bakuba so olina onoonya abantu ababo bayigayo mu buli kintu okyaziza Kenny Media omanyiye buli kamu ayagala akakwata kitegedde so ye pusi eri kwegolola oba embwa erikola embwa taziwambi omuntu yenna amanya we bakola ki we bamwagala olaba kazibeera ensolo ko omuntu kabeere mulalu amanya nti kasasiro waawo okubaako enkoko oba wali basuulawo bijanjaalo okitegedde n'embwa emanya nti wali tebanjagala tekyamawo we bajagala weebeera kale ate gwe omuntu okitegedde nzinagaali enisikini mwagala nyosalawo nti oyo twasala layini buli omu alina amaanyi ge kozesa amaanyi go bagambe nze simwagala press conference oyo waabaawo ne bwe mwesanga mukimanye mu mitima nti oyo mulabe oba oyita wano ayite wano yita wano wabiddewo emirembe mwinda awo nyini nga tumaliriza ensonga esembayo Josexto bagamba Abitex gakaaba gakomba agakombere ddala
agakombe ekimukalyo kimanyi Nkwakyo festival omwana yagijjeeyo twali ku live awo Alien Skin atandika nagamba amanyi muzoyazola yanyu twali ku live ye ya TikTok muzoyazola yanyu mutu nafuya lere ngamba omwana ono mumanyi Selector William ne bajja ku panel bakezi ne bajjako abantu bangi abawerako ngero okulaba omwana n'ayise ekigga Nkwakyo festival cancelled ezeyo ku loading omanyi kati Abitex ne bamuleeta awo kezi nakola live namuleeta ne bajjo nasoka muisamu egaali nagamba omanyi omusajja omulaba tawulira nagamba ate omwana mukatasaba oyo omwana agenda ku shaping industry mwebaza nnyo agenda ku shaping industry ate abayimbi bangi singa bamufaako nnyo bamugoberera nnyo singa bamuwaayo n'akasiimo Abitex in tears kati bapromota yabakwata abatereeza abagolola ettumba yasooka bagamba gwagamba tewali copyright e Uganda nze music wange siina radio gyensasula mukuba sisobola kati gwate gwayagala ogoba copyright ate gwosasula radio kube music wo kitegedde copyright onogifuna ddi teri mukutu gyensa music wange nga wabwereere oba mitono egisasula gyenkola ki gyengenda najjo oba otaddewo olwedde gwe kennyini otandisa ekintu gavumenti weenagira nga weerwanyeeko promota omulanga akuvuga speed muyimirize gwe brand kyo kyenagambye wali olaba nga yogera ebitategereka mugambe no please stop kyokola kinzitira erinnya oba kinzitira emikwano gwe ng'omuyimbi okitegedde kyekyali Alien Skin ye waayimirira ku kigambo bwayimirira n'agamba kati kino kikoma wano kiba kikomye ku ye oba mumwogedde biki oba mukoze biki kiba kikoze eki talina nsonga yatugamba Nkwakyo festival nze nina ensonga gye nawulidde ayogera yagambye Abitex amugamba mbo mujja kujja ku mulyango musolooze ezammwe ye n'agamba kati buli ajja bwajja ne tiketi jjukira ekivulu kati ng'ekyo Nkwakyo festival buli muntu abadde akyesunze era abantu babadde bagenda bookinga tiketi kyekisookera ddala Abitex abadde agenda tuuka ku kivulu ng'amaze okukola ssente ze kano kabadde kabadi gosolooza kati gwakuwa omulyango omukalu buli ajja ajje ne tiketi osolozeewo obusente ogambe twakkiriziganye yagambe twakkiriziganye abaana babbi abayimbi supiidi we batugi bakuvuga ogera okudda engulu Abitex ne bajjo amaze okulangalangawo ebyekiyaya akuvuze bapromota bonna Abitex ne bajjo bokka bakozesezza obwo obukodyo ku bayimbi bangi so omwana wabalina kyeyekengedde nanyini kivulu era yabagamba Nkwakyo festival yange mwagisanga njetegekera Abitex njagala mu lubiri ndi mukwaki wa Kabaka nonteeka eri ajagala mu lubiri emengo era ye yasaba lubiri era yagambye bannange Buganda muntunulemu mumpa olubiri atuufa abasibwe tugitegeke tumuteera awo ayole sente mu kibuga anoga bunozinga anoge Nkwakyo bwe buti zino saa si 8 twajjudde ate tumuteeka waggulu omwana ayinza n'okyusa ebivulu ne bibeerangayo misana kubanga abantu be bajja misana era basobola era kisobola beera ebivulu ne bitandika kuddayo misana kituufu nno nokimanyi omwana we bukyajja ebivuvu by'abaana bitono tekyali bivuvu by'abaana misana ng'okyabiwawo bitotototo okyabiwulirayo ye ekivuvu kye kitandika bwe yagambye twali tukyali awo nyininyini Abitex ne bajja ku live yaabwe ne TikTok n'asooka alojja olugendo olwo gyenvude wa Alien nga gye yamuzimbye n'amuteekako ettaffaali nga bali ne rodikezi anti kyekye nagambye bo we batyo bo bapromota asanga omuntu n'atandika okwefasaafasa kubanga alabye ng'oyengezza okitegedde wali oba ng'okyatoba okyabika ennyaanya yo opika eddagala okoze ekiddedde promota omutuufu ekigambo promota kwe kusanga omuntu n'omuzimba n'omusanga nga Jose waali n'ogamba Jose ayagala kuyimba n'omulabamu ekintu alina ennyimba mmeka 2 tezirina we ziri n'omutwala mu studio n'opromotinga n'omugamba ennyimba ezo tuzikole video tuzitwala ku radio bweti ne bweti biki n'ozimba omuntu oyo abuli radio ano okumuka omuavestingamu lwakuba bo bazimba omuntu era nga era ye ayagala kubeera bubbi akuzimba n'akusaamu miliyoni 5 10 lwakuba yamanya omuzannyo naye nga ayagala kugyemu miliyoni 5 omusajja yagambye Alien twalagaana miliyoni 15
nenkubirago nsinawo sente netuzifuna neneolawo obusente nembuteekayo kale ate maze okuwa sente zo ate ogamba mbu promota akoze gutomanyi bukodyo bwemba ntaddemu awo okunga abantu bajje mu kivulu kyo kale ate olaba ekivulu kikuteyo ate ogamba nyongera ku sente ekivulu alien skin yakiranga nga bajjo tetumumanyi Abitex yagiteka yakissa manya nga Abitex tetumumanyi yakissa ku loading Abitex we yakisanga Abitex agenda oyingira mu nsonga za alien skin nga bamaze rwana na Palas alien skin wajira namuwa idea eyokussa ekivulu ku Palaso okitegedde bwe bakola ekyo ekivulu kutyaka like nkwatagana neyongera kwe kumuvuga speed okumutuusa ku Nkwakyo festival naye ng'oli yali yagitegeka ddajjukira era agamba Nkwakyo era kali baali bagamba kasikika Nkwakyo kituufu okitegedde so omwana yali yagitegeka dda era baba balanga Fangoni Forest yereeta so gwenga Abitex promotion gwenga Abitex gwe baleeseemu olina ojja okukoma sikyo obuninga kyonna kitegedde yaga kukitwala kyonna kati omwana wabanga alaba ng'omuvuze speed ng'ate naye muvuzi wa piki wa Subaru era yamugambye andi nze ondeeta speed era akwogedde kanyako nze ni muvuzi wa piki ate ni muvuzi wa Subaru mwitegera nange mma ntegera mwebaza nnyo by the way era singa mbadde nina obusobozi nandimwokyezaayo mbaamu n'olwasa wendi musanga wonno bannamulwasa gulamu kabigi gyo okalumemu era so abaana bagivuze nnyo speed era twadde ne mu group ya federation ngera kyebogerako ne bagamba abaana abo batwonoonera nnyo oyimirira otya mu kamera n'ogamba ku kivulu kya mwana mbu mayanja no even mentioning at least yandiga wali abayimbi be tutaagalayo naasirika but n'ogattawo mu family number ate family kyayibosiga singa yakuzooli family eyo kwatira naye abatuuka ne bafuna obutakkaanya family kitegedde so bapromota abo batukozesa ensobi nga ba-artist naye ensobi ezo ba-artist batono balina ekiguli ekivaayo ozoogerako oba ozirwanyisa oba oziraga ensi kati bajjo nga bamanyi Abitex agenda atambula TV zonna sanyuka simanyi luddawawa nga akuba talent naye ndonga sitebaawo nze nagambye talent n'ogikatira otya ebivulu ebijja mu maaso awo Jose tulinayo okwepiica ajjaawo ne navyo ennyini alinayo ekivulu kololo ennyini audience zanjawulo David Lutalo alinayo naye ate ekirala abayimbi balekerawo okutya okutegeka ababiri oba abasatu abantu bangi baku omujizo abantu kati bangi buli omu afuna tekikyatiisa nze ekyebivulu ebibiri tekikyantiisa navyo kati ali ku Serena ne Biba alinayo concert nga 4 November Tavani Woods ni Tavani bagiguddewo bazimu ne bagiggula mbadde era this week tugenda Friday kyali kyagigazaawo taka emyezi gyali gyakyeya akati awo omukaga n'ogw'omusanvu manyi abantu abadde n'ebivulu awo ne babijjayo nange kituufu bebamanyi balina ensonga zaabwe bannanyini kifo Tavani eyo management zikyuka management ye yadde esudde Tavani ate wali wano akyasinza osuula amabaala ago omumanyi kasatuukawo kasabeera mu system metegera yegena kasola oyo omwana kasomuleo kyawantu oba mwita akazalujja naitandika ebbaala okuyegayegamu simumanyi nze nja mukuga mwogere mugamba abantu so that tebamuteeka mu bifo byabwe kugwa kangena kubalira ebifo ebimu byabaddemu bala Big Ben wali waggulu wano eno nge maaso ga Big Ben wano ekyaliwo bagimenya nawo ne bazimbawo kalina oyo yalimu ewalala address waliwo ekyali kyekimu yakala adimiro nkubalira ebifo kati eyo nayo Tavani empuli erimu yegeyege oba bamuyingiza bati kasomingiza system oba bunyizi nakwatako eri nagendako ewaabwe ekiba kiddaawo kati Vale Sport mwana y'omwoyo era oba kuba kumunyiiza so nze simanyi nsonga lwaki naye n'abagagga nabo
bakyuseemu kumbe abagagga bayinza okuba bamuyisa bubi naye n'anyiiga ate nga waliyo sseba abantu nga bwakunyiigira amanyi abagagga bano bakola ensonga eno waba atandika ekintu akulaga akwetaaga n'olwana entalo ze zonna kati watuuka awantu ng'abawi w'amagezi ne bajja abangi awo twongeremu kino tetukyatera abaana bano ngadda mu kyalo jjajja ng'akwatamuuko ekifo nga kigenda mpola bwe kityo nga baddamu bamukubira ate baddemu agamba mukulu nina ewalala ndi bizi abagagga nabo bayiga okusigala nga bakolagana n'abantu bebakoze eki zoyo mwana mutya abagagga bayiga okusigala nga bakolagana n'abantu bebazimbye nabo ekintu yadde omuntu aba talina kyova nze sizimba n'abantu nze bayive nze sisanga kampuni ya muntu nonga mutwezimbe maaso eyo wetunakola no please ndagano ya mumwa maniza gumetoba ya buwandike anti babagagga kyebakozesa gwe tokimanyi atuzimba kintu nawe olaba tewali nnyo bantu jangu tukole nze sibikola ebyo jangu tukole abaana bangi e Kampala wano bakolerera ku jangu tukole at least muwandiike wansi manyi tino namuka share weka to banfunira wana ate tossa sente mu company etaliiyo at least bakuwe transport ne lunch ngogambe akiyise ekyo naye omwana yesamu transport yewa lunch yeyambaza so muzimbye ekintu omutandika okufuna sente nga mugamba omwana yitaawo omwana ng'ayitaawo ssebe ebyokusaaga nga bebazimbye ekintu si kirungi so bannaffe ab'e Canada Edikenzo omusuuza agenda beera nammwawo bagise festival agenda beerako ne Ghetto Kids naye nkya tuli naye ku federation tuli ku federation ku Alure Hotel mujje mu vibing ebintu bya vibe nabirabaawo nkyagenda bakuba bayitawe nchakubamu nkyagenda bakuba endongo kuli kye kyakulemesa tuli twagenda leeti twatuka sawa mwalwayo nammwe twatuka sawa 4 mwalwayo naye nkya wetuli ku Alure alaba Anderson abaana bamwebaza bakinshiba bani bonna Anderson akozesa amaanyi abeerawo bambi naye budde abuwanya abeerawo buli lunaku nalaba bamukoleramuko ate akola nga omula yanjo kyayo nebbiri ku olwo yanjo kyayo ebbiri kale yajja nangamba oli bulungi mba munnyonnyola nalina na nsonga ndala nakwata mu nsawo nali manyi anti baŋŋamba buba dola nnyo nali manyi akokyeza $10 nali manyi 10 kirumi ndolaba ka Uganda akabbulu katisosaako 2 nagamba kati abatambula kyanga namanya tugenda mukuba nagamba kekabaddemu naye nga talina buzibu akozesa amaanyi bambi ataddewo amaanyi ku federation answer naye era kyemmanyi bafunamu Anderson ye kenyini yangambi naye ku gundi eno ku festival eno ye Canada naye agenda beerayo bagerayo Edikenzo Anderson balino ne Ghetto Kids bagenda so abe Canada mulinde Edikenzo agenda kujjaawo abakuba muziki mube omubungi twagala temwekwase tulategedde kuba yabadde Japan nakuba Japan omuziki naye angambe emmere ye Japan yamulemye bate mmere bagireta awo nyiwo ofumbu era nyini ku dining ojamuli bona akakere ng'obugere buli mu naliyo ke China mbimanyi naliyo matini beta mukulike Japan nze kirungi kye nnina bade mu China town nze ndi kyoto buli kimu nkirya buli leka bwenkisanze oyinza kino kikuspelling olubuto kasitabuta butwa teri kinjankalanya nze lubuto so banaye Abitex gakaba gako ba omwana yasiza mu nkwacho field agamaziga gakaba naye gakiyayi ayogere n'omwana batuule bakkiriziganye ku nsonga omwana yogedde akagamba kwacho festival cancelled ngamba ate omwana ayogera ngasa ku kivulu kya paso yabagamba yagamba oza gugwa gutyo ne kashoka ako nasirika napanga era alinga asaaga n'ajja mu kamera n'agamba Friday Freedom City kale bana ebyebyo ebyabadde mu wiiki ebimu bye mutafunye bulungi tujja kuddera ku fana eno mbagambye enkya olwokubiri ku Alure Hotel mujje federation mwana vibe ebeera awo kalikuli ba celebrating DJ Shiru bemusikatsi wona nabalabayo ba Red Banton naja sitwali naye bagenda baja celebrating abuli muyimbi dala afakasinye kwa yimbe pana abakikola mu myaka awo bonana bagenda banga andi abantu bebakyetaaga osingira ddala okubeera appreciated baba appreciate by the which a good idea nakyagala nnyo ku appreciating abayimbi aba bakulu abo
abadala abayimbye emyaka nga abiri abantu bafanga bambi tasiimibwa takoze eki bamuyinda ku National Theatre mu muteeka ate mu celebrating Eddie Kenzo papa kyamaanyi nnyo ne tiimu yonna Queen Shiba Hanson bali luno Palaso Gundi yajeegaana Spice Diana yajeegaana Spice teyali briefing agenda ku radio show Spice bukasana ne bamingize ekyokwogera bali dance abaana bali dance goto bamanyi kimu olugoye bamugamba ogenda kwambalira wali ne bamugamba enkya tugenda wali ne bamugamba luli wotuuka ojja kukola kino era bamubuza litoje gwe bakulonda ku kintu kyotategera ate nokkiriza ate n'obaawo ate ng'omukulembeze obeera era ali n'agamba nedda ono tumuleke ate awe nkugambira nti omwana alabira wala n'agamba ono tumuleke gwe mwokyesa tabimanyi era nga wabagamba Eddie Kenzo president wakyo ngwe kijobuuza ono tumuleke tamanyi kuba kyoyogedde n'ogamba tomanyi ki lwaki baakulonda ate nze bankubira simu kale nenanga ayokyesa ne Kenzo yennyini aba amwokyesa azimba ekintu baana balwanira kintu kirabike nga kiri legit ate gwe ate akirimu ali ne mukulembeze n'olaga nze bankubira bukubiza essimu banange byebyo ketuleseeyo alhamdulillah betusobeza alhamdulillah abatwagala alhamdulillah amanya nsigadde nga Kamoga Abdul Sabur munabugerere ku ground kwendi nnyo so gena ku mikutu gyaffe gyonna likinge o sharinge CBS FM UG official channel ya YouTube then ogende ku CBS FM UG o Facebook CBS FM UG ogende ku Instagram CBS FM UG TikTok then ogende ku www.cbsfm.ug genda yo website ofuneko ebintu osome amawulire agabaddewo mu ggwanga mu region nga East Africa n'ensi yonna okutwaliza wamu then Chechimu nange bampita Jose Extra emitimbagano gyonna Jose Extra yugi mugene mu following aba TikTok onkyabakabira mu nkoleka challenge nino olimba balita musege na lupininga ngenda do shooting ira video so musoge mu mpezi challenge ezo sanga ne challenge ye na featuringa mu video yaman tegedde yaman akumata kumira mpera aisa basajja akabaka awangale. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamura programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. CBS FM.